analysis kwogenda okuwulira mu eno video yali wakolebwa mwezi gwa 7 byonna byogenda okuwulira muno byazuulibwa byategeerebwa mu mwezi gwa 7 okusinziira ku tiimu gye tukolagana nayo nga video ezimu zinaafuluma wano ku internet twakkiriziganye ne tusalawo nti byonna bye tuzudde tugenda kubiyita nga wabula ennaku mbale mu kulonda mpulirizaamu katono mu bintu byogenda okuwulira wano ogenda kweyongera okukyawa abantu abamu mu Buganda ogenda kweyongera obusungu wabula togenda kukitegeera nti General Museveni gw'obadde otwala ng'omugezi wadde nga tusobola kugamba nti musiru completely ate ogenda kukitegeera nti abadde mugezi bbanga lyonna fe abaali beebaka mpulirizaamu waka pulaani ya General Museveni ng'ekulembeddwamu Anita Amongi ne Tayebwa ng'eri backed by Muhoozi ne Salimu Sale naye ng'abalala bali mu equation y'emu mu waka pulaani eno mwe muli ekibiina kya PFF osobola okubuuza Ssemujju Nganda ne Elias Lukwago mwe muli n'akabinja ka Mathias Mpuuga konna kati kankutwale mu lukwo oluli emabega w'okuwanduukulula abaka ba NUP mpulirizaamu ekyokuwanduukulula abaka ba NUP mu lwokaano bwe kye baagala okuguza nti bali mu kunafu ya NUP oba balaga obunafu bwa NUP mu babaka baayo njagala mpulirize ekyo kirina olukwo oluli emabega eyo waka plan ebiseeki kye bataagala olabe ekyo kye twategeera mwezi ogw'omusanvu wabula ne tubeera advised nti bino tubyogere nga wabula nnaku bunaku ku kulonda wogenda okutegeerera akabinja ka PFF akalimu bano ba Elias Lukwago Ssemujju Nganda Mathias Mpuuga n'abasigadde kati njagala obateeke ku sowaani obategeere bulungi kankutwale mu analysis General Museveni baamugamba era baamukakasa nti ku mulundi guno tosobola kuwona Kyagulanyi mpulirizaamu baamukakasa nti tasobola kuwona Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kalulu era baamugamba senga abaakukubya akalulu walina okubaawo contingency plan emujja mu kibalo endowooza zaabwe eziri so shallow and narrow bwe zaabagamba muwaga plan ya Anita Amongi General Museveni gye yagula eri backed up by Muhoozi ne Salimu Sale nga kwogasse n'akabinja kano aka PFF nga wetugasseko n'erisajja Mathias Mpuuga ne banne bonna mu lukwo mwebali mweno waka plan gwe tuula wano nze nkuwa analysis General Museveni yali convinced nti Kyagulanyi agenda kukuba akalulu hands down kirizagana bagenda mu kyosobola okuyita contingency plan B nti senga abakubye mu kalulu tuteekewo plan egenda okumugjamu obwesigwa mu parliament mpuliriza bino ebigambo njagala tugenda empola okumugjamu obwesigwa mu parliament si ye mission oba si ye contingency plan eyo part 1 tuula wano nkulage ekiri emabega w'okugjamu ababaka Museveni bamugamba NUP soko gijjemu wano ku babaka mu contingency plan okiguze eggwanga nti olwedde teyalina babaka wakati nga Kyagulanyi amaze okukuba akalulu nga kuwangudde kuba president tukozese parliament wadde speaker agenda kubeera wuwe n'abasigadde tumuggyemu obwesigwa bwe tumala omugjamu obwesigwa ku kifo ekyo ne tumuggyako mbu nga tusinzidde mu mateeka ne opposition njagala ompulirize bulungi eno ye waka plan ya General Museveni egenda okubeerawo mu kaseera ako ebeere nga si ye ate nga si NRM kankutwale mu video abasinga ku mmwe muze muwulire ebigambo bya erisajja Mathias Mpuuga. Mathias Mpuuga takola yekka akola n'ekibiina kya PFF backdoor. Mathias Mpuuga ali backed up directly ne state nga bamusuubiza nti ababaka 8 abagenda okujjira ku tiketi ye wadde gwe tobalaba bonna bagenda kuyitawo 100%. Nkugambye en analysis eri best kufa kikyo ayagala okukakasa byenjogera ddayo mu statement za Mathias Mpuuga ez'ogw'omusanvu gwa 8 n'ogw'omwenda eziri recent nga kugamba ababaka bonna baleese agenda kubatwala mu parliament. Bwe wetegereza ebigambo bye ne bode ye muntu ayogera nga
alaga ali assured, ali completely sure nti tewagenda kubeera competition wabula ababaka bano agenda kubafuna. Kati nkutwala ku mulamwa bawandukula ababaka ba NUP basobole okuyisawo ababaka ba Mpuuga ne PFF. Omukulembeze nga bwakubajja n'Omuseveni akalulu mbu mu ndowooza yaabwe ennafu ne bamugjamu Obwesigwa mu parliament nti ekibiina kya National Unity Platform bakijja ku map kibeere nga tekisobola yadde n'okutwala obwa leader of the opposition. Mentalite yaabwe webagamba. Jeno Museveni yali convinced nti Kyagulanyi tusobola omuriplacinga n'omuntu waffe, nti wadde nga agenda tukuba akalulu tugenda kumugjayo ku kifo ky'obukulembeze naye ate ne mu kifo kyabaddemu ekya opposition tumugjawo tutekewo waffe. Muhoozi abiyingirira muwa bapulaninga okuleeta Muhoozi alongside the way nga bakozesa mbu okusinziira ku analysis ali factual. Opposition yagenda okubeera mbwe ya Mathias Mpuuga gwe bagenda okuyisizamu ababaka 8 abasinga nga babatadde mu bitundu bya Northern Uganda. Nkugambye bino ebintu biri factual ye plan ya Museveni gyabadde amanyi nti yakweka. Abasinga nga bava mu bitundu bya Northern Uganda mbu omukulembeze nga bamugjeemu Obwesigwa ne ku opposition bagenda kuba bataddewo waabwe Mathias Mpuuga. Yoyo Museveni gwobadde otwala nti mugezi. Mpuliriza mwala bakatambi kano bino tebiri menti kunyiiza yadde okunakuwaza, bino biri menti kusanyusa. Wulira wano Jeno Museveni nkimanyi kuoli ogenda kulaba ne banno eyakuwadde gwe gewayisa amagezi yakuwadde masiru. Kati alaba akatambi kano mpuliriza ensonga lwaki video eno njikoze mu kaseera kano, analysis ono nsonga lwaki mutadde mu kaseera kano, ndi wano kwanjulira olukwe lwa PFF Mathias Mpuuga n'akabiina ke ng'ali backed by Anita Amongi nga ne sente ziva direct mu state nti bapulaninga okumuwa abaka okuva mu bitundu okusinga ebya Northern Uganda mbu ajje n'ababaka nga 8. Omukulembeze waffe nga wangudde oba president nga bamaze mbu okwesa parliament omugjamu Obwesigwa kuba ne opposition mbu egenda kukiriziganya n'aba NRM mu maafi waabwe kye bali mu kubala. Jamu ababaka be kati Mpuuga mbu bamuzimmenga opposition leader waabwe. Wulira emitwe giri dance abalowooza mu ngeri ey'akasoobo eyakikwata mpola. Jeno Museveni kino kankikubuulire nga nkutunudde mu maaso. Kyagulanyi ne mumuggyako ababaka bonna ne bakansala bonna atuli wano kankuddiremu amagezi gajje. Kyagulanyi ne bwoba omuggyeko buli muntu amwetoolodde ne bw'omuggyako mukyala we atuli wano toyina kyogenda mugambayo. Ate kyakubiri ayakuwadde amasiru ye yakulowoozesezza nti legitimasi ya Kyagulanyi okubeera omukulembeze egenda kusalirwawo bitongole byofuga. Gwe bakugambye tumaze okumuwanguza oba president nti ate kati parliament yegenda okusalawo oba yabeera oba taba nga ffe tumaze abangi okumuwanguza. Emitwe mulina mikalu. Mpuliriza mwala bakatambi kano njagala onyiigire ekisajja ki Mathias Mpuuga, nyigira Nsereko, nyigira Bedi Bwanika, nyigira Ssemujju Nganda ne Elias Lukwago. Kino bakimanyiiko era nabo bamukube basuubiza nti bagenda funa landslide victory. Entegeeza ki buli muntu awa eyesimbye ku bino ebisajja era omukulembeze wange nkusaba bwe tuba tubadde tulina ba agent 2 ku bino ebisajja byonna PFF n'abasigadde ba Mpuuga twongeze ba agent 5 bano Museveni apulaninga obabbira akalulu ka landslide. Obusungu bw'onjagala obuteeke ku bisajja bino byo tebiteekeddwa yadde okufuna yadde 30% mu bitundu mu byesimbye. Waka plani yaabwe tugita mu nnaku zisemba. Ensonga lwaki video eno saagikola mangu baali basobola okukyusaamu. Tugikoze leeti nga tebalina kyakikolera. Londa Kyagulanyi na manvuuli suula ebisajja bino byonna.